ganya tokiwakanya kubanga katirabira ku UPC wadde akenasi yafuuka minister naye mukyala we bwafuuka agena aba akoze ki aba afuuse atawo nyini badde sa UPC bali bazo gifuula ekitagala nkuwe yakatono ekitagasa ekyaliwo yo wiri nyo badde sa katatoba bwe bange ina ababaka mu parliament atenga wesimbye omubaka ina ali mutekola ki teteekawo badde njagala nkuweyo katono nnyo owa minister bali mu bifo ku nsonga eyo yennyini UPC jetya okufuuka okugenda mu buyinza bwa Uganda UPC bono bwe tuliko bawuli obukadde bwe okufuuka okugenda mu buyinza bwa president no Milton Obote afuuka atya president kiyasooka okukola yasooka n'akolanga gundi kyakoze Mao n'avaawo n'afuuka leader of opposition kyebadde nkugamba ku Nobert Mao nkaaga mu ebiri Nobert Mao parliament ya nkaaga mu ebiri Nobert Mao yali leader of opposition amaliriza afuuse president gundi Obote abasajja b'engulu abo balina ekintu kye babala ng'olina okukyetegereza balina waliwo ekintu kye bazimba kakati bw'otunuulira DP Mao kye yakoze bw'okigeraageranya n'ekya Kenya wadde ye Mao teyalinze kuyiwa musaayi nga bwe gwayiika Kenya Odinga kye yakola ekyo Mao ye yakirengedde teyakikoze ki teyakirinze nti ate tumale kuteekawo mbeera abantu bakole ki bafe n'agamba tusemberera tutya obuyinza era nga tusobola n'okuweebwa omuki omukisa tusobola okukola kuba kati tekirina njawulo toyinza gamba nti Mao omulabe wa DP kusinga Mpuuga Basewungu abasuulawo ekibiina ne batondawo ekibiina ekiki ekirala emmese bwe kulumba ewaka gwe nnyinimu n'odduka mu makaago omulala emmese n'emulumba n'agenda ewamuliraano alina kapa naye yazika ku kapa ye naye kati fe abatunuulizi tulaba ng'oli aye yazise kapa ayagala amakaago okusinga gwe yagakola ki eyagaddukamu kwatiramu kati kale mainake yayogedde lwakwete teyakajjayo bulungi oba gwokoogedde naye naye yakakonyeeko ultimate goal y'ekibiina ky'ebyobufuzi kukwata buyinza kunoonya buyinza ne babufuna ne babulemera ne babukozesa awo wakulu ne babukozesa okutuukiriza ebigendererwa byabwe so si kubusemberera busemberezi ne balabako bulaga nasembedde twade tusemberedde nno ebyo tebikola byatwale tusemberedde kati have they succeeded kuba basemberedde busemberezi UPC esemberedde busemberezi akati Nobert Mao asemberedde busemberezi the ultimate goal ey'ekibiina kunoonya buyinza ne babukwata ne babulemera ne babukozesa okutuukiriza ebigendererwa by'ekibiina awo waliwo success awo etya kakati DP alina obuyinza ebulabira munda biwamu kyetwagala kiri Kampala waliwo ali eNabbingo waliwo ali Embalala musimbudde kugenda kukikwata ani akisookako naye kyayogera kyali bamu eggumba mu Qur'an omwo mulimu hadithi y'omubaka kusasira n'emirembe yagamba nti alina abantu be yagamba nti tebagenda kuwunyiriza kuwulira ku lusu lw'ejjana neŋŋamba kitegeeza waliwo abantu abagenda olengera ennengere nalabye naye alina byaga nti n'okugiwunyirizaako obuwunyiriza tebakiwunyirizaako kuwulira na bwewunya sijja bba bagamba gwe muli bakulembeze kuba bakwekambayo naye kale hadithi kanji abakulembeze abanyigiriza be bakulembera nabbi yagamba ejjana wadde okuwulira olusu lwayo temujja giwulira ekitegeeza nti okusemberera kwaliba okukulu kati nabira ku kya Kenya era Odinga yasemberera abatalina amazima abatalina bwenganya eribe bakulembera nabira ku kya Kenya Odinga yasemberera
ekituufu kati anaatera okukwata katagenda kukwata katonda ayinza omusasa n'akwata oba ne waba takutte naye emikisa mingi egiraga nti asobola okukola ki naye nga kyavuddemu kukola ki mu kusembera. Nze pulezidenti Museveni gwe mmanyi tekikwewuunyisa kulaba nti asazeewo okuva mu buyinza n'osanga ng'akuwadde abantu b'enguwe. Gotera olabika okusoma ku butabo waliwo engundi egamba mbu if you can't defeat them join them. Obanje baliko yenkola gye oba tosobola bawangula beegatteko. Kaakati ku ssaawa eno mawo minisita ate nno omukulu weewo omukulu ow'ensonga enkulu. Kakati amateeka Sewanyana wa kibiina ki Segirinya wa kibiina ki tebabadde bamaanyi mu Nuupu tebali mukomera tewaliyo n'abalala aba struggle ab'okuntiko bakyabaliko tobawulira simanyi Dubai simanyi luddawa bali mu nnyonyi baseeyeeyo abakola ki bakyaliko baana bali mukomera. Mawe agamba nti mbigenderwa byange bisooka kununula basibe nga minisita waki wa constitutional affairs. Kati singa mawe obukya ku makya Katonda n'amusobozesa n'anunula Segirinya ne Sewanyana ne banne bano abajaguza olwaleero aba Nuupu mbola okuba mawe akoze endagaano ne gavumenti abatabawinize. Golowooza abazadde baabo oba ab'ebika byabwe bo basanyufu nga bali mukomera nga bano bali abulamu bakola mbaga. Awo wonna tulina okutunulawo. Oli credit obudde y'omuntu wa bulijjo. Aboogezi ababiri abaagogera njagala tuwumulemu katono nzije ne Hajj. Twogedde nnyo ku sayidi emu eya DP ne Mao. Naye njagala bwe tunaakomawo twogere ku sayidi eya NRM ne Museveni. Kuba nabo kibiina kyabya kuba be baafunye waliwo eyazze naye waliwo eyamwaniriza kati njagala noono eyamwaniriza naye tumwogere NRM yakoze awaliwo ddiiru oba tewaliwo kuba okusinza ku byemwogere okusinza ku bahati byayogere olugero lw'Abaganda lutuukirwa akabwa keweeyolera waliwo ne bana NRM abadde balindiridde ekifo ekyo okumala ebbanga ne bakiwa wadde katono mu maaso awo ku Katikkiro Peter Mayiga nkoneko ne kuddeewo ono atugoberera kyekabiraga ayagala okutegatako lwaki nkyogedde nali omu ku basaale pulezidenti waffe gwensinga okwagala gwentwala nti my political champion kabaka wange mu byobufuzi bwe yanyiiga ennyo n'agamba ngenda kujjawo beeru neŋŋamba nti kamanga awo obusungu bubaddewo naye si kyekituufu. Bamu ku bannaffe ab'NRM bagenda naye ne bagati awo omukama kyakobaana naye nagati bw'oba oyagala omuntu ate omuwa mu magezi kyandibadde kityanga Mawe ayingiddewo ng'ali mu constitutional affairs n'amumatize ne bakola ddiiru n'atwala mu palamenti okuzzaawo bbeeru eyali yavaawo nandibadde mulimpulira nga nswadde nnyo okubeera nti nawagira bbeeru bagijjewo ate ne bakola ki ne bagijjawo n'ava mu opposition n'amatiza omukulu n'agikola ki kuba ebitambula bingi nnyo byendaba mu ddiiru eno omukulu byagenda okuta. Manyi Abaganda bagamba oba Abazungu balina enjogera egamba negotiations okuteesaganya kitegeeza concessions nti okuteesaganya kitegeeza kukola ki kuwaayo bwe muba mukayalira ente 10 ne bagati mutuule wansi ceasefire tuteese muyinza okuteesa n'osigala nga ng'otutte 10 ng'ono atutte 0 ate nga muteesezza oteekwa okubaako k'okola ki k'omuwaayo kati in that case wengende ne kuno Mao kye yakoze Mao neewuunya abamuvumirira oba Mungu babasindikira bamayembe bali basekabira ne badde oba mukazi muyima yabatulidde ku kisaabo kubanga Mao gwe bavumirira tanagenda mwenare yakoze ekikolebwa mu nsi yonna Katonda gye yatonda anti era ekikolebwa mu nsi yonna cooperation linda ye muntu okusala eddiiro n'ava tannasala ddiiro kye bayita cooperation okukwataganya ne tukola ddiiro nembaako ebyange bye neesigaliza naawe byoyesigaliza tofaanaganako nga bano bannaffe
kuba Mao bwebanga DP bwali busiraamu mukama wange badde nsaba nfune attention kuba waba obugiragira attention bwe buba busiraamu nga DP busiraamu Mao yatudde mu bbaala n'abanywa omwenge ate bali bannaffe bamadamu tica bano badde ababadde ono ali mu opposition kuba wa biliyoni nya buli mwezi budget ya biliyoni nya muganda wange linda opposition ne basewungu kakati musajja atumawo yabadde asikadde mugongo gwanga bo bali mu V8 kakati abantu abo bwe busiraamu ye Mao yatudde n'abanywa omwenge mu bbaala kati ate bali bannaffe era n'abawagizi baabwe obwedda abakuba amasimu ne ku social media nga bavumirira Mao bo bwe busiraamu baali ambizi ne bawonderwa n'obusiraamu ne babuvaamu ne balangirira okumanya baava mu opposition bandiga nti akale eno kalica yaffe ya DP baba otunulira ebyafaayo bya DP ebadde tolerant kubaba otunulira beni Kiwanuka yakolako nani n'Amini ono omukulu Ssemwogerere yali president general secretary general Robert Kitaliko owa DP omuwanika yennyini sebana Kizito bonna bali minister mu government ya Museveni okumala emyaka 10 okumala emyaka emeka era time bwe yatuuka baga nti nebadde corporation kati tuzeeje twakola ki omanyi inako yogedde nonzijukiza yesu kozi wampita muwalimu oli muwalimu yolizeeka eddiini n'ey'obusiraamu nga yagenja ojo weereddeko ekyokulabira olira gwesekabira bino byenjogera tebimanyi buliriza eddiini nga yakajja ey'obusiraamu ng'etandiikiriza abaali abatuuze b'omu Makka eyo bagenda okulaba omusajja ono Muhammadi okusaasira n'emirembe ng'akaaye enzikiriza yabwe agyonoona ate ng'abasinzizza amaanyi ne bagamba mumuyite tuteese bagala kati Muhammad wategedde ndi twagala tuteese ndi mutandike ebiteeso ndi bakatonda baffe ogenda kubasinza ngo omwaka gumu naffe tusinza ababo omwaka gumu buli mwabere ndine tonda mutu kugira bintu byaffe naye jangwe waffe mwaka gumu naffe tujje uwo mwaka gumu na mwaka gumu okitege naye ultimate goal y'eddiini yali yakwata abantu kubatunuza mu Katonda omu naye nga bali eddiini gye baali baagala buli omu alina Katonda we waliwo alina omuti waliwo alina wekibumbi kiryawo nabbi yagiyingiramu Katonda nassa aya kul ya ayyuhal kafirun marayo la ta'budu ma ta'buduna wala antum abiduna ma abudu nagamba kwa Muhammad bagamba abatakiriza nina Katonda wange namwe mwina abamu tewali lunaku lugenda kukyanga nsinza Katonda bakatonda bamu ate namwe sibala bamu kusinza wange tufaafagane buli omukasinza eyo aya namba lindako Katonda eddiini yali etunuza abantu mu bwa Katonda Katonda omu ekibiina ky'ebyobufuzi nabaga nti kyagala buyinza buliwo kati tuteesa kuki ebigendererwa byange birala n'ebibyo birala mwali mu Umar ebigendererwa bya political parties mu nsi yonna buyinza nakulya buyinza bigendererwa to serve political interest nakulya Mao ekibeerera namba 2 ekyokulya yagenze okulya era nze gwalabawo ne bahati ennaku yatukubyedda tukati ayilaani saidi oba naffe tulirya ndinga Mao akasajja nga kalina omukisa tumonyabojenaalebu katuukidde masavu okumanya katuukidde masavu ne kakamalo gama nti bwembanga ndya sirya oli nno minisita bwogamba kale Mungu amusaasire omanyi akalungi bakayitaka bwembanga ate kulya sirya bwoko baogwala nebundi njagala omufuulewo chifu wipu kati sewo namba oba mukaaga mu ggwanga ono omulala obuwa omusajja yazegawanye nga atokota era nze nkyewuunya bano abatanamanya kiki Mao kyali Mao yashekinze eggwanga one third of the power eri mu Mao constitutional affairs yagenda okukyusa eggwanga Museveni akyayinza okuddayo okugamba nti simanye ebyabbeeru nga tabanze kukuba halo Mr. Mao ogamba kinaga tya eyaffe yali contract sini ba minister nga bano basempijja bawo ba minister ebyange bya diiru tulina bya twakanyako amuzayo wa
era nze newunya bano era yabdiru eya Kibaki banya Uhuru gye yakola n'Odinga katudeyo ku mulamwa Mbuzi yakoze kirungi kifunira DP kifunira yengo omuntu DP amaanyi ge yafunye ati kikubulira kugambye si asoose Semogere yaliko yo abalala baliko yo Semogere kakati tulabe musajja watu bwatuuka alina konenda atopa oja bitesiza mutayiyo musajja watu kwazi bino bya DP bwekuba kubinyonyola bulungi benaremu binetagise sawa mukaga ate nyirayo just 20 minutes about 5 kakaduliriza katono musajja watu tiyakoma kubona abona abantu beyali naye abali mu billion enya eza budget ye bali naye mu DP ne bamuleka bwe bagamba nti ekitututte eri kujjawo Museveni naga nti kale oba ekyabatwalayo kwali kujjawo ani kati tuli mu swage emu yakujjawo muki DP ne NUP naye njalo kutegeeza kyebakola yasigala mu DP mera kabanda wamulabako bakalula ilaha illallah bandi gambye kyekigendwa kyakujjawo Museveni naye bano bannaffe betwawangala nabo tubakoleki bano bayita mu kulugwanyu bano baddewo bandanga akubanga alimwako omutima abayanja bangi nyeyo bebamwaka iyo yayitayitawo lwakikandi nupu yajaga wanyenge tokota okumanya nupu yajaga wanyenge tokota Judi Mbabali ye musajja nange gwe nawange ekitiibwa bano mu DP bamajwala bamukuba akalulu ono ne bamutuma n'erinnya ati sibanya mu Galatiya ine ngamba ti Mungu omusajja gwe mubadde naye mu struggle mwatugamba nti ekibatutte mu NUP kujjawo Museveni naye ate n'abammwe mubakuba kakati ekyo bw'okitunya mu ggwanga lyonna olw'okiraba nga kyali tikikola ki ekyokubiri Mawo abadde mugongo gwa mbwa atya nga javuga nga batuka kukonda kabudini ngaloka wakabakaluma obali mukyalo jana kulidene ebuunga wali omusajja nga ine kiboro kabachita gagga kalanzi nenge kiboro kachikande kachije gagga nga awakulu abaza ati mwana atero okutuuka ali mukigagga neka kati olwalera ali mu luwologoma lwa V8 obulamu bwakyuse wallahi kyebaita sente Nina muganda wange ali mu Toronto musaji wange yatwalako Muserena ndasuzako Muserena nemugati mu kino kiki nanga this is what it is all about money mawa amaze okuyingira kuki kulemwa sente Uganda is already democracy bali balwanirira gwanga kubera naki na democracy meya wa Masaka City wa NUP ono wa bilioni enyeza buli mwezi mugano wange mpuga wa NUP abafamulya muzivyaiti basewungu banup owekalungu odo chairman wekalungu wa NUP o chairman wa district wekalungu so fe batu babali wachi kati Uganda is a democracy tibachalwanira democracy wabula kakati Uganda yatuse na middle income status tituchalwanira democracy na kula kulana wabula kakati buli muntu aliridde wake nagambye nti nze ne bahati tuli ku subhanallah nafe tunali adi Museveni nabana atulengera ko nabako kantu kama ne kale bana namwe mulirawo ona alaika yakulya ko ojiride kakati ekigambe ngabe gambye first of it the culture of DP yokubeeranga kubanga bayigabe ne semwogerere famena ali mutwali tugenda mu nsiko yasigala mu parliament Piandobote yazi byakaluzi nyakola ki era nne unya batamazi byafayo bya DP abatazi ngene bigambo mbu Mawo yakoze haramu wawa mwabatategera DP kyetegeeza kye kyabatwala mu NUP mawa timutegera DP abaji tegera first of all kulembeze bonna bakoze ki bwasiga bonna secretary general bali implide no muwabuzi yagati atugera kula akubinanja tulabe diru aduka bagamba nti twazise kulya abasajja betwali nabo bali batulekawo ne bagenda mu NUP anagamba nti Mawo wakoze bubi ekyokubiri waliwo ensonga eno bamawo gye batandise nabano nkalabamu
kali mu bantu bewaffe wano ko sijja kwogera ndi kwogera lala inshallah taala bamawo be batuuse eri ebyobufuzi bya pate balinga ababivuddeko bakoze alliance n'NRM era Buganda mbategeeza olwaleero baganda bange abawali mu central essaawa etuuse tuve mu tulo abanupu lwe beekalakaasa ng'olanya ali mu America mulwadde owini dololo ne Mao be bamuliko nga Mao amuliko siwe NRM waki wa DP waliwo ebyayogerwa owini dololo n'aseerera n'ayogera ku kabaka naye substance y'ensonga nti abaganda balwanyisa gundi tikyavaawo ne babagamba benenye ne bagaana jjukira bwe bali bazikolanya kanso za district za northern Uganda zonna zatuula mu kuziika kwolanya ne bagamba nti kakati ffenna twegase kabaka waakyoli n'agamba ng'olugulu bwe yagambye ye yajjukira bishop naye kabaka yennyini yagamba nti Mao olwaleero olanya wavudde gwe tukoze eki gwe tutunuulidde akantu ako simanyi oba bategeera ebyobufuzi bakatwalanga ekintu ekikulu Mao wa DP kitegeeza olanya abadde kabaka waabwe gabola Museveni bwali kabaka waabwe Buganda naki kakati waliwo shift kyala lindako shift nti alliance katereze Museveni kabaka waabwe no mbyobufuzi waabwe musenta ne mwankole mu byobufuzi by'abantu bayaza kabaka fabalangira lindako fabalangira abayanja omanyi abayanja tukalangira ddewo alija banaba school fees nya kimubulira ekyatu batwagulira nagala bino tuyita ku nyanja kye kituyisa abayanja olutalo lumbi tubakwagula singa fe tuli ku ngoma y'obwakabaka layini y'abantu tebi gye bavuga Ssaabasajja Kabaka Mutebi baatu tukubako bukubi kakati fe abayanja bannannyini mugaani bannannyini nsi y'awano Museveni mu byobufuzi tumutwalanga kabaka waffe kuba ye yatuddiza kabaka era bw'owulira omuntu agamba temuli gwe kankubuuliza ekibuuzo kitaawo n'amala agwa mu kkubo wali ekitulera ne kibanga kijja kigenda omusaanyaawo omwana n'adayivinga n'amugjayo wallahi nga kitaawo akuza oyinza omwerabira kakati ffe ekitatwerabisa Museveni yatuddizawo obwakabaka mu nsi yonna okumala emyaka 4 tewali bwakabaka gye bali babuze ne buddawo kakati malirizaako olabira Mao natiddemu nti abantu bawano bwe bagenze ne Nuupu era nga bwe kyali nti n'abayima ba DP bennyini okumanya omuganda kati akuzaala bwakuyita lwa Nkimize Mao yeesanga ngali n'abayima bafaaza batandikawo DP nga pate bamuwemukira ne bagenda ne Nuupu kakati olwaleero Mao Museveni mutunuulidde namutandisa omutya atandisa okukola alliance n'abantu b'engulu n'ensi ne West Buganda tulinga abagenda okusigala mu banka tulina okuzuukuka tukome okusenta siteegi kyenva nebaza Katikkiro Peter Mayiga engeri gyakuttemu ebyobufuzi by'ensi eno n'engeri gyayogeramu development n'enkwataganya ya Mmengo naani kubanga luli Mmengo obuzibu buno okusimbuka gino emisingi yali efuuse ekifo kya headquarter y'opposition mu Uganda bampuuga ndi musajja wa kabaka eno wa DP banamboze ndi omukungu wa kabaka eno wa DP buli opposition leader yali product kakati ono yakijjeewo otherwise ku mulembe guno ogwa Mao ne Museveni guno obupya singa tubadde Katikkiro si musajja mugezi ng'ayogeranga bamuliika mbadde ngenda okutegeeza nti sabataka nekawule sabiti Mungu atunyoze n'ekigambo ekiki ekinywevu dinalillahi naye siwe tukyalina Mayiga akyatuzizaayo ku nkwataganya y'eggwanga otherwise tubadde tusigadde muki wallahi mbulayirira Mungu yantonda oli ku radio budde eyo omuntu wa bulijjo kyeyamaniddeewo tutandikirewo naye nasooka obuze ku bawulire mbalamusiza nnyo basebo ne banyaba batuuliriza n'okusingira ddala bannakibinge
awo ne bannabukoma nsimbi South abo mbalamusizaako nabo weewaawo bantu abo mbaagala nnyo nti okubakonako kabadde kakodi sirina nnyo kirala naye babuuzaako bubuuza mba ne muliyo mutya wanga ye waffe si kati mwagala mbuuse beewammwe gyesimani mbalaba mutandise naye njagala okwaniriza mikwano gyange bano ndaba Bahati ayagala kutulika aseke niye bwagira bwati bwazisiba essanyu lijjo okumuta Hajj omulabye buli gyamanyina okusendekeka ensonga historically kati olw'essanyu eringi n'okubijjukira takyabijjukira kubanga essanyu limutta kubanga Hajj omuyivu ow'omutima tasobola kugamba nti Sebaana yava mu DP n'agenda mu gavumenti mu biseera bino wataliwo political parties because mu biseera ebyo twali ba movement fera twali tutambula wamu kakati kiri kyali kirala tekifaanana na kino Basebaana we bagendera Basemwogerere we bagendera kirala tekifaanana ne ba Nono Mawu wagendedde ne Basebugwawo we bagendedde kubanga luli tekyali kibiina kya NRM nga kyekikutte gavumenti kwa tetwalonderanga mu bibiina byabufuzi twaliwo ffenna tetwalonderanga mu bibiina byabufuzi kati byanjawulo nawe yadagikuwano nti awobalabira nange saagala biddeo kakati ndowooza omanyi simanyi kyeyasoma naye ayogera na historia biri byali byanjawulo ffenna twaliyo kubanga ffenna twalonderanga ku individual merit because political parties tezaaliwo kati ebyo ebyendowooza tebikola nga twogerera mu mateeka ebyendowooza tebikola nga tuli ku ledi ennene bweti waliwo ebyetaaga okwogerera ku bizindaalo ebweru nebyetaaga okwogerera ku buddu ontwogera facts kubanga abayizi batuwulira ebyendowooza bibeereri fena watuyina endowooza kati nabino tebifaanagana nobati Mawu nenjala kudda ku mulamu wasaala kutambulanga simanyi Mawu yagenze simanyi yakoze eki kubanga n'abalala bakyagenda njala kudda wali bwe twanalizinga nobati Mawu ng'omuntu wagambye ebireetera politician okukola feria oba ekibira kusaala kuva ku mulamu wagu byannema ebyokupaaluuka kati nobati Mawu politician ng'omuntu kizibu okumujajinga gwe nti akoze feria because tomanyi kyali kigendererwa kye nga jjambye obufuzi tusobola njala kutambulira ku mulamu wagwo saagala kupaaluuka kuba si bipya era tumi tewaliwo nnyo kikanga nnyo nti Mawu yagenze mu movement tewali nnyo kitiisa politics is like that ekyo kyekituula ndati mbagambye mwawule talk ey'okubizindaalo ne talk ey'okuledio wano bwetyo bwe twayogera ku Nakiwala yadda bwetyo bwe twayogera ku Sebugwawo yadda Museveni siye muntu Museveni Sebagala yadda kobenga okoze endagaano eri etya mpuliriza wano tewaliwo wano musajja mu bannabyabufuzi nga bwe mbalaba asobola kusemberera Museveni n'amusimattuka the only way nga toyagala Museveni akukyuse mubeere wala munnabyabufuzi yenna atakimanyi nti Museveni mugezi kasita mwami Museveni akusimattula bekapa n'omusemberera akututte biro byonna toko yakubizindaalo mulimu toko yakubizindaalo ekisooka kamubenga muyina endagaano eri etya tewali muntu asobola kukkira jjukira gwonafuye gwoyingira gyali tewali muntu asobola kukkiriza ogende ewuwe okujjako nga to a greater extent ogenda kupromotinga interests ze muve mutoko z'okumwenge zetunyumye tekiriyo ebitundu 80 ku 100 Mawu ayina kutambulira ku ntoli za mwami Museveni because cabinet minister sikyo ani akubiriza kati tewaliwo ngeri yonna gy'osobola kugenda wa Museveni n'owona tosobola kuwona nti seeka yakoze enzikiriziganya kisinziira Hajj Umar bwenkola ekkanisa
kati ono mangati bawo kati bano sibanenya ekisooka Hajj ne Bahati bye balina okwogera because be bafunyemu kubanga mawu oba endagaano emenyeddwa oba temenyeddwa yo NRM yafunyemu oba NRM egikuumye oba tegikuumye NRM mpanguzi kati mu nsonga eno yamaze NRM eri waggulu nnyo mu nsonga zino eri waggulu nnyo naye mawu takyadda atosobola kuyingira okujjako ng'ono gy'ogenze ebitundu 80 ojja kupromotinga ebibye ate toyina ngeri gy'oyisaawo bibyo ebyo bigambo byawo nga wakagenda oteeketeekeyo abantu bakkakkane ekyo bwe kiba nga wakatuuka yakagenda ne bw'anaamala mu ddi omwezi lijja kuwooma kubanga omusajja omusiguze bwensigula mukasekabira tayinza kutuukira ku ntula ewange nasigude mukasekabira alina okusanga enkoko nalya ennyama nawuta supu ekivaamu sekabira nali natomerewa sekabira mawe yagenze dda lunange mulimu okwogera bye muneebuuza bampa ne kasitole k'abasibe bwe bakusiba oli atuuka mu kaduukulu n'ayimirira nze bagenda kunkima buuza nze kubasibaani atuula lwekyoyogera ku bitamanyi buuzaze awunzika yeebasi kakati sebo mawe ye yagenze kati bino byakugumya owe NRM ayogere ng'agumya ng'awolereza because ye yafunyemu era sibanenya kakati owa DP ayogere okubanga amukwano gwa abantu bano bafaanana so saagala kumujanjinga nti yafeirinze kubanga luli abadde afumwa Hajj ng'afumwa Bahati kati baabo bamusuusuuta kati ate omulaga nti yafeirinze Hajj nga bwabaze budda musaidi y'okulya ayinza okuba ng'ayingira mu byobufuzi ng'akooyeka famire akaavu simanyi waabwe n'abala naga nti bwempaguze eno nempaguze eno nembakubawa nempaku omusajja oyo tampite omusajja oyo tandabe ate abo tubalina bangi abali ku kadaala ng'ayogera awalampa avuma bamulale azimina zibuma tunaababala tutya bayitirivu nga gwe omulaba akuba naye nga bambitaira nabyakkiririzaamu era tabimanyi wabula avuma akolokota omanyi mwami Museveni yazuuka abamuvuma bwe bajja gyali balya ku mmere ewooma nnyo Hajj oluzajja abadde mulimba tajja kukombako ate kati awaanawaana nnyo bamwagazaaki banabyafuzi balinganga basajja batali babutaliza omuwala omupya gwe batwala autu eka basigala ebinyebwa ne mukene bano Bahajj bawute mukene waabwe n'ebinyebwa nebawute abo bamukene sige mazima mulye mukene n'ebinyebwa muli bakazi bawaka tebabatwala autu omuwala yazze ku kitundu Bahati bamweze mukene ale kyenjagala ku Bahati ebintu abiraba mu butuufu bwabyo bati mwagala nnyo naye ye mawu tumuleke ayinza okuba nga teyalemeddwa ekyokubiri waliwo ebyobufuzi ebirala ebiri hideni bw'obanga omanyi okwetegereza ebyobufuzi n'omwoyo omwesimbu abasajja b'engulu eyo balina politics gwe bali mu kuzannya bw'oba omanyi okola ebikututulaba bino ebizze waliyo politics atambula sayidi awo era ndabanga abali ku mission omanyi kizibu nnyo okusuula omuntu nga tomuli munda ekituufu n'ebyafaayo history atulaga nti ebitundu 98 ku 100 abafuuse ba pulezidenti bava mu zi gavumenti ezo munda batono nnyo abawamatusa ebweru baba bavudde munda bava munda because ali ebweru ayo balina byatamanyira kumanya tamanyi gyebakubira bululu talina structures talina gwamanyi mu poliisi talina gwamanyi kizibu luba lutalo kakati mawono ye ng'omuntu tosobola mugamba nti yafeirinze because tomanyi kyebabala waliwo politics awo lwakuba nti gwe basaatuukirako
gayo simwagala naye mugezi amanyi okuzanya ebyobufuzi yatugamba wetunadira mu 2026 nga tewaliwo opposition mukerabidde si bwe yagamba tatandise olowooza kubanga ekyamazima ebyobufuzi byonna gye biva ne gye bikoma bisinziira ku perception endowooza y'abantu mu area awo mwoli ebikola Kenya tebisobola kukola Uganda. Kenya buli okudda baba mu bintu birala buli kisanji badda mu mikago mirala mukudda babeera mu birala ebye Kenya tebikola Uganda. Kubanga entegera y'abantu be Kenya bwetyo eyawane okujjako nga mwami Nobert Mau ate nga akwatiddwa kisa n'asaasira busaasizi kadde mwako dipyo okusigalawo mwami Nobert Mau alina kukwatibwa kisa n'agamba nti mutwale ekintu kyamu n'agisonyiwa ate awo mwami Museveni anaaba asonyiye kubanga tewali lukiiko luli mu mateeka lwojja kukuba ye Minister wa Constitutional Affairs ate kati Mau okujjako era nze nga munadipi zemenyese nkwegayiridde mwami Mau tuleke mwaka obuntu tata sonyiwa kite oli ku radio buddo yo muntu wa buli jeda kikabirize zibula yose kabira zikomuzindaro dakika zijja kuba ku mitu chenjagala okubuulira ngalamusiza akumwenna ndebaza ndeesa nenetobera abawuliriza ntusereti bulala okusooka ebiri ebyobufuzi ebigenda mu maaso mu Uganda byenyamiza ate nga kati bigenda kuba byakikugu nnyo abaana abisigalamu bebajja okuba abatunuuliza abakugu nnyo tuyinza okutuuka mu 2026 nga tulina ebibalo bingi nnyo ebitakyategereke nga tuli mu find x bannayuganda ekiseera ekyokukyamuukirira n'okukola kiteeka okukoma ate bunambiro tuba twagala politics agenda okukola amakulu mu kisanja ekiddamu tulina okuvaayo ne tutuula wansi buli political player yenna tuteeka kutandika kutuuza nkiiko bano baddewo WDP FDC abanuupu tulabe emyaka gino ena egiddako tugenda kugitambuza tutya kubanga bayo politics omupya alabika nga ayingidde kusinya ebyobufuzi atabaddewo. Ekyokubiri bannayuganda balina okulowooza ennyo nti waliwo omukulembeze awangadde akaseera akanene nga ate alabika nti ali mu nteekateeka zagendaka okuva mukulembeze akati bw'abanga ayagala kuva mukulembeze naye ayagala aleke legasi yeyo kayoka gy'asobola okuleka succession nnambulukufu yiyokka bw'anaaba takoze ekyo alivumirirwa obulamu bwe bwonna. Bwetunuulira mwami Museveni alina politics gwazannya nga tomusobola mutegeera ebbanga lero n'ebyobulamu azanye politics nga situmutegeera kimala kuguka n'olyoka omanya kaakati muzibu wa predictinga abantu bangi tebasobola kupredictinga mwami Museveni era yekimuwangazza akaseera kano konna lwekyo olw'okuba tali predictable ebintu bingi bigenda kubaawo nga tetwabirowoozaako oba ontegedde nzijukira Dr. Besigye mu 2023 mu 2021 bamugamba nti ate wali esimbyewo paka ti 2006 tajja kubaawo walizaawo naga ti mwogeraku mumanyi nze mumanyi mujjanjabyebbanga ddene tasobola kutantebe naye nomuzeeyi bidandisali namanyi nabeera nga wamuzeeyi bidandisali nga ntuyigiza ebyobufuzi muzeeyi bidandisali naŋŋamba nti abasinga obungi Besigye bamubakola kutya kuswala predicting ebintu bingi nnyo ne bibaawo era ntituswalaswala babonna beeri akateeka y'abaani baswala olwa Besigye byakola ki byeyaba predicting. Ennaku zino mbadde awaliwo akatambi akadde katambula akagamba nti abamayimba DP egumire ojja kuwambibwa bakakomezaawo yakola mwaka guno naye bakakomezaawo nnyo olw'ensonga nti waliwo obunabbi obwajjira mu byobufuzi byakola ki beyolesa naye FDC yabala buli bbanga ddene nikakati abalabula era waliwo bingi nnyo ebigenda maaso mu FDC
sijja kubyogerako kuba sibigandiisa okwogerako naye njagadde nkubuulire nti politics wa Museveni tali predictable kakati Honorable Mao bwe yavuddeyo n'akola ddiiro okusooka waliwo ebintu byalina okulowoozaako ekisooka lwaki Robert Mao okukola gundi ddiiro eno kyabadde kyamawulire nnyo ne gavumenti ng'ekyetaago kiteeka mawulire okukolawo olunaku olw'enjawulo kubanga bw'otunuulira nnyo ekyabadde kigendereza mu kwogera kwa pulezidenti olunaku olwo tikwabaddewo wabadde kulonkinga omukago omupya tekyabadde kikulu era nabo mu midiya gundi yaabwe ekiri ekyakwogera kwa pulezidenti tebakimaliddeko nnyo birowoozo bonna amaanyi bagatadde ku ndagaano ya Mao ne gavumenti yennyini ne midiya za gavumenti kikulaga nti ekyabadde ekigendererwa ekikulu mu kuteekawo okwogera okutongole kwabadde kulaga mukago kugenda kukolebwa lwaki adalooza nti kyabadde so special ekyo kikulu nnyo okukirowoozaako ekyokubiri amangu ddala nga bakamala okukola endagaano ate namufulirawo minisita tulina okulowooza ebibuuzo ebirala lwaki ekifo kya minisita wa constitutional affairs tekyalondebwamu muntu okumala akaseera akanene tuva mukyalondebwamu muntu kiki ekyabaawo nga kikalu kitegeeza nti enteekateeka z'okulonda Mao tizizze kati ebbanga libadde ddene nga bajja balina byebateeseganyako byetutadde tutumanyi kyentegeddeko ekisinze okuneewuunyisa era ogenda abantu bagenda kuwawaala